Ibrahim yali musaada muzimbi era ne yazimba Kaaba era Allah yatuka n'okumwogerako mu Qur'an wa idh yarfa'u Ibrahim alqawaida min albayt wa Ismail. Ibrahim alayhi salatu wassalam yali musaada nga muzimbi era yazimba Kaaba era ndowooza n'omuzimbi akasinza okuzimba ekizimbe ekiwangayire emyaka Kaaba gyewangayire kuba Kaaba nkakasa nti oyinza okwagana kunsinga kuzira kizimbe kigisinga buwangazi oba bukayire kale katikobe tutyo ayi nga yagizimba nani? Ni Ibrahim alayhi salatu wassalam. Yali musaada muzimbi ng'alina ni mutabani we Ismail ng'amuweereza yena yamuyambako okuzimba munale mwana wange leeta itafaali eryo tabulagala omukyanga baataaku Kaaba nga bwemugibona abagituukaku bweri nga bweri mu kifaananyi abagibona mu kifaananyi saba Allah abatagibona nga kumutuuke kumugibonere ku ilala bi ummi ayunikum mugibonere ku ilala mukigemenaku. Ibrahim alayhi salatu wassalam ni mutabane we Ismail alayhi salatu wassalam nabazimba Kaaba. Kiba kitegeeza nti baali basaada bazimbi. Ismail yayongerako omulimu ogwokubiri kana bai'ul akmisha bazzaz ng'atunda ngoye enkaire. Tolowooza oti 10 mulonde 2 mulonde oba kunkumula oti waido. Ismail alayhi salatu wassalam nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala ayi yatundanga engoye enkaire aje yasuubula engoye enkaire yadireeta yaditunda yaira yeka yabadadi yaira yeka yabahabi. Abona bindi kuwecho ebyokubonera ku ebyo baali bannabbi ba Allah era baali abasaada emmekete mu busiraamu muno ab'amaani abajja okwogera ku ila kiyamisa. Ayi nga balina emirimu gyabwe gye bakola ki? Balina emirimu gyabwe gye bakola. Ole mulimi, ole mubaadhi, bano bazimbi, ole mutunzi wangoye. Oli kibona tawa ni nabbi gwe beta Dhul Kifl alayhi salatu wassalam yali yafumba migati afumba chapati nga nabbi wa Allah ayi nga asiika chapati migati mandazi oyenda sumbusa ewoma jawa nabbi Dhul Kifl oyenda chapati ewoma jawani jawa nabbi ole nga atunda migati chapati mandazi sumbusa ayi nga nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Daud alayhi salatu wassalam yali musaada muweesi mwedi okuweesa yali musaada muweesi ng'ageesa omuweesi omubaadhi abawambaawo omuweesi abawa byuma tukitwala ekyo oyenda kambe jawa Dauda alayhi salatu wassalam oyenda muwolo jawa Dauda alayhi salatu wassalam oyenda kasaale jawa Dauda alayhi salatu wassalam oyenda kintu kya kyuma kyona ngabe eno gye balwanisanga era jawa Dauda alayhi salatu wassalam ayi nga nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bana buli nabbi yena yali kuno omulimu gwako. Idris yali musaada mutunzi wa kyalaani oyenda lugoye kukutungira lugoye jawa Idris alayhi salatu wassalam nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala ayi nga ogugwe gwa mukomba wuzi bwe babeeta mukomba wuzi asamba ki kyalaani bamuwe sente yaira yeka yagula emmere yaira yeka yeyemerezaawo yaira yeka amakage gabanga gatambula gajja muki gajja mu maiso n'abakoberaani nabbi ki era n'aleka nabbi ki gwe n'abakobera ataali kuna mulimu gwe yakolanga ye. Isa alayhi salatu wassalam yali musaada musawu mwene musawu. Musa alayhi salatu wassalam Musa yali musaada mulunzi ng'alunda embuzi de era Allah bwamutwala muki bwamutwala ku lusozi n'amubuuza ekibuuzo nti wama tilka biyaminika ya Musa tolowooza nti Allah okubuuza Musa kye yali agemye mukono gwe yali takiidi Allah yali akiiti. Ayi yambuuza wama tilka biyaminika ya Musa ogemye eki mu mukono gwe guno ogwa ddyo? Musa yamwira muti hiya aswaya ayi Allah guno mwigo gwange ahushu biha ala ganami waliya fiha ma'aribun ukhra
guno mwigo gwange ngukozesa kulunda ebisolo byange, ngukozesa okukuba ebikoola embuzi dange dakola ki dalya, waliya fiha ma'aribun ukhra, gwina n'emigaso egindi. Ai nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala ng'asiba mu kibali ali kulunda mbuzi. Kansembeyo w'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oyo mu mwidiino waire ni bali mu baidiino, kuba tulina okuyikiriza mu bannabbi boona okuva ku Adamu alayhi salatu wassalam okutuusiza ddala ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ng'ate Nabbi Muhammad ne nabbi ow'enkomerero aye nga ni afdal khalqi llahi kullihim ajma'in, n'asinga boona bale benkoze eki bendogaireko. Ayiringirira yakola ki sallallahu alayhi wa sallam, yali mulunzi wa mbuzi. Kana yara al agnamu li ahli Makka, ng'akaali e Makka ng'alundira abantu embuzi dayibwe ala kararitu ku busente. Ajagale bamuwayo embuzi ibiri, ajale bamuwayo endala, ajale bamuwayo ina, ajale bamuwayo de bamuwayo yajere mu kibali ere emangere gye twayitanga ewa muzeeyi maziwa Mungu amusaasire, yajeeyo yalunda embuzi, yamala okudirunda yadiriza benedo bamuwa busente. Ayi nga nabbi wa Allah ate nasinga bannabbi boona. Bwe yamala sallallahu alayhi wa sallam yatandika okusuubula, yaba musuubuzi. Ayi bana imwe mulowooza nti Allah kikiyandiremi okuwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Wallahi wazira, wabula Allah kyayenda okutwegeresa mu mbeera eyo nti omuntu obeewo ng'oli kuno omulimu gw'okola ki gw'okola. Omusaadda mulaide wa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kati nabbi embeera mbyeke wange bampeeyo ke bakola ki ke bampaayo. Ayi omusaadda mulamu, omusaadda ali energetic, alina amaani ge, akati munankobere jja mu kibira ogerere enku. Bw'omala okudigerera jja ku luguudo awo ditaawo otunde oyire kweno. Yajja akwati njiire nayasaga enku naditaawo badikula. Aye bunno obusene bufuna kati kalenja kabiri nidyo okulootika yaje yairaja kati pega otyo bw'oba okolenga. Otyo bw'oba okole ki okolenga kisinga okujja okusabiriza abantu bakuwaire oba tibakuwaire. Eri abakuwa bali bakwogerera bigambo, ate eri abakuwa bakwogerera ebigambo. Baganda bange abasiraamu, nibwo bw'osobola kusiika mpengere ng'olina mutwalo gwa sente, eyo ndi kapito gy'oba otandike nayo, era otegeere nti rabbuna Allah subhanahu wa ta'ala yubarik fil kalili wa yubarik fil kathiri, atabaraka mu kitono ate era atabaraka ne mu kinene. Tandika n'omutwalo ojja ogule popcorn, ekiro ndala ya popcorn 10,000 oba 50,000, ogule bwito wa 10,000 oba wa 2,000, ogule amanda ga 10,000, omutulise ku sigiri omute mu buveera, okooti bismillah tawakkaltu ala Allah, Allah niwe Razzaq, nkusaba Allah subhanahu wa ta'ala ontere baraka mu business ene gyekoze ekibaniso okuluma mulumba ojja otule popcorn. Wallahi Allah subhanahu wa ta'ala ayina kutera mu baraka kuba tulina abantu bangi nga yatandika na kabalagala, era mutawuni mu mulimu Sharifu bayitanga Sharifu kabalagala, tolowooza nti ererina lyavaawo, yatandika na kabalagala. Nze nga tukasomera ogende wano twalyanga ewa muzeeyi Masamuli awo Munyamungu, nga musajja afumba Munyamungu ate tetuwomera yinza abaana abasomi. Ayi nga byalinga mu bidandaali nga bazingira ku kungulu kuno engano twalya era twagula yaba business, era muzeeyi yena yaba happy, yava mulamu muno obwensi ngali ki ngali happy. Musiraamu bakuna omulimu gw'okola ki gw'okola, kasita gubanga guli halal, kasita gubanga guyikirizibwa mu busiraamu, kola omulimu ogwo tuve mu kusabiriza. Kuba omuntu asabiriza ajja kuyida ku lunaku olw'enkomerero akabonero ke tujja okumutegeerera ku nti yali musabirizi ku nsi, nga Allah subhanahu wa ta'ala amwambwire ennyama mu maiso, ng'olulu sekerotoni mu maiso go muzira ki muzira nnyama. Tutegeere nti oyo yalinga ku nsi ng'ajja yatakaffafu nnaasi, ajja ng'asabiriza ki
ajanga asabiriza abantu. So kye tulina okukola nti tube n'omulimu ogw'okukola. Abantu abasinga bungi olowooza nti omulimu ogw'okukola n'omulimu omusome, mulowoozezza mu mirimu misome. Ekintu ekyo tukyawula abasiraamu. Eriyo professional job, yabaawo ne family job. Okuba ni family job kisinga okuba ni professional job. Oba mubyawula ebintu biri ebi bibiri. Nze ni musomesa, profession yange ni musomesa. Nze ni bwe nfasaawo eno mutabani wange tasobola kusomesa byensomesa. That is professional job. No oli muvuzi wa taxi osobola okufasaawo eno la kadda Allah mutabani oyo aloba kuvuga taxi gy'obaire ovuga. Bano bali mimbari basobola okufa mutabani waibwe yaloba kugema ku byuma ebyo. Ayi bwe tubanga tulina family job awaka tuli balunzi, tulina ente edikamwa, tulina enkoko, tulina avakedo, twasimba avakedo, tulina amapaapaali, tulina ki. Ni bwe nvaawo saawa eno mutabani wange agema amapaapaali yagatwala mu katale yatunda era yafuna sente. Tulina obuzibu saawa eno nti abantu esigamire ino ku professional jobs. Wafa just within 2 weeks leera abiri na lulala omwezi gwawa ku mukazi wo bamugoba munumba. Nze tusobola kufa saawa eno bwe mba nfiire nibata mutabani wange ku isomero ly'ensomesaako nti somesa baba obi abaire asomesa. That is professional job. So buli lwe tuba tutegeka tandika, start small and you grow big. Tandika mpola mpola ojenga okula era mpola mpola. Ife tulilake nti ewaife e Uganda buli kyetugemaku Allah yatuwa khairat wal barakat. Tubula ku kintu kirala kitikutegeera nti omusiraamu nze omusiraamu nteekeirwa kubita mu ngira bannabbi bale gye baabitamu. Kuba babanga ku n'emirimu gye bakola ki? Babanga ku n'emirimu gye bakola ni baswahaba. Lingira Abubakar, olingirire Umar, olingirire Uthman, gy'osome ku byafaayo byaibwe, olingirire Ali ni baswahaba abasigaire, olingirire ku byafaayo byaibwe, oidako eyagaana nga baali basaada baki? Baali basaada abakozi. Bana tuve mu ndoolo basiraamu banange, tuve mu kusabiriza. Omwana amaze okusoma watandika okunoonya omulimu yatyamaawo waka yakayirigiraawo ali kumunoneza ki? Mulimu professional job gy'oli kunoonya ng'ate wanditandiiseewo omulimu ogwa family job nti omwana ono atandikire mu family muno, family job muno. Bw'anaafuna professional mpigano tumukoye nti mpigano iwe seeteere ajja akole gule gano wabeewo awandi bwe biremeere oyira wano. Basiraamu imalu, obusiraamu butukubiriza okola. Bamuzibe balowooza saawa eno nti okusabiriza ni solution. Okusabiriza ti ni solution, muzibe ali kumpulira oba ali naye. Yaki time eda kutuuka nga tokasobola kuva wano kujja mu tawuni Dinda oba kuva Buweekula kuida wano Bugembe kuba ng'olina ky'osaba ng'abantu bakwetamwa. Omulema ali muno okusabiriza obulema ti buteesobola n'eŋŋombo yaimwe. Aye ate abalema tufuule obulema okuba nga tuweesobola. Ki ekirobera omulema okuba n'ennimiro ye yaduuma? Ki ekirobera omulema okutunda popcorn oba mukene oba engege oba kabalagala oba amenvu oba fene? Era twagaana awo balema 10 nga bemerera awo oba 3 bemerera awo wano bamuzibe bemerere wano abakaire emotoka de banatomerera ni mutawuni ali kutambula yaire eno yatambula yaire abantu bagufiire mulimu ya ikhwan. Twirewa Allah subhanahu wa ta'ala tukole emirimo tusigaze ekintu kiti kumusaba Allah subhanahu wa ta'ala. N'omulimo gwokola ogutemu ekintu kiti sidik, gutemu amazima, walbir n'okwebisa obulungi, wattaqwa n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ebintu ebi nti ndi kutunda kintu kyange kino ndi kutunda mukyanga titabula
nfuufu na mukyanga